Edwa Patrick Kiwanuka amanyiwa nnyo nga Uncle Pat omukulembeze wa Express awo bamuvuga mu motoka nga bamuleeta okumutuusa mu Kampala era yagukira mu lubiri ewa Pat Kiwanuka Komamboga awaali wakubiddwa olubiri. Olukiiko lw'Entebbe olwaggwa abataka bagenda butereevu e Komamboga okusinkana Ssaabasajja Kabaka nga luyinza okuba nga lwe lukiiko lw'abataka ab'obusolya lwe yasookera ddala okutuuza ng'avudde mu buwaŋŋanguse. Mu kwogerako gye bali, Ssaabataka yabakubiriza okukuuma emirembe. Era yabakubiriza okulaba nga bagenda maaso n'okukuuma emirembe n'okutegeka okulaba engeri ebintu bya Buganda gye biyinza byali byonooneddwa ku mulembe gwa Milton Obote gye biyinza okuddizibwawo. Nze nange nga omubaka wa Ngabo olupapula lwa Ngabo ng'ali n'omugenzi kati Charles Mwanje twasobola okumusinkana era n'atutegeeza nti kabatandike obulamu obujja nga balina essuubi. Oweekitiibwa Katende agamba nti Omutanda yakomawo naye nga Bulange yandibadde woofiisi ye ekyali mu mikono gya gavumenti era wano kye yakola kwe kuwaayo woofiisi ye eyali ku Central Building nnyinimu n'agira ng'atambulizaamu omwo emirimu gye nga bwe balwana ku ky'okuzza Bulange. Ekiseera ekyo Ssaabataka n'akomawo ate era wagenda ku bantu bali wagati wali ofiisi ye so tufulina ofiisi awo awali ewange tufulira ofiisi nabanga ali awo wetulwanyisa okuzza Bulange. Netuddeyo ewa Pulezidenti Museveni tubugamba twagala okuzza Bulange. Bulange kizibe ekikulu ky'Obwakabaka n'ekyaki twagala abalimu baveemu tusobole okuzzaayo Obwakabaka. Museveni n'akkiriza n'agamba nti Kasaba temugenda kuteekamu byabufuzi mugenda ku ssaabu mugenda kukola ebyama ebi traditional eby'abataka. Bulange ne bagituddiza era nekisanyuka nnyo sasa gye ofiisi ntugiteekayo. Ssaabataka yali mwali mu nsi ye naye ate ekizibu Obwakabaka bwali tebunnaddawo. Asiika obulamu tassa mukono n'omutaka Grace Ndugwa Ssemakula ne Reverend Grace Gwayambadde baddamu ne basinkana Pulezidenti Museveni okumutegeeza ku ky'okuzzaawo Obwakabaka era n'agaana nga yeekengera nti bano baagala kutabula ggwanga. Akufumbira ey'omutwe omufumbira ya bigere bano baayiiya ne bategeka emipiira gy'ebika e Nakivubo era ne bayita Pulezidenti Museveni okubeera omugenyi omukulu. Museveni omukwano gwe yalaba e Nakivubo abantu gwe baalina eri Ssaabataka enkeera yeekuba mu kifuba n'ayita abakulu mu kafubo bateese ku ky'okuzzaawo Obwakabaka. Mu kiseera ekyo ne tumanya nti kati ekisooka tukifugye ye bukulu bw'abataka tuba twagala kulaba nti kati Obwakabaka buddawo. Ntugende wa Museveni nze Omutaka Ndugwa n'omugenzi Gwayambadde tuvuga twandyagadde Obwakabaka buddewo. Museveni n'agaanira ddala n'agamba nti Obwakabaka buddawo tugenda kuleeta bizibu nakwawulayawula mu bantu n'olwekyo tikijja kubaawo. Kati ffe tusalawo amagezi nti tulabe engeri gye tumupaswedinga ey'okuzza Obwakabaka ekutandika emipiira gy'ebika ntizzaawo nabwa emipiira gy'ebika egyali Nakivubo ntumuyita ng'omugenyi omukulu ye emipiira gy'ebika. Bwe yatuuka bwe yajja e Nakivubo n'alaba abantu obungi bwabwe abantu engeri gye basanyukira gye baagala ekintu ekyo gye baagala nga talaba tewaliwo omutawaana gwonna gwonna enkeera n'atuuka nti kale nje tteese ku by'okuzza Obwakabaka. Waayitambale Museveni n'atuuza olukiiko lw'amagye olw'oku ntikko olwa High Command eggulu bakubaganye ebirowoozo ku nsonga za Buganda. Abamu ku bakulu mu magye baawakanya eky'okuzzaawo Obwakabaka wabula Museveni eyali alabye ku mukwano Buganda gw'erina eri Ssaabataka yasimba Nakakongo nti kyali kyankiza Obwakabaka buddewo.
ekiwandiiko nekifuna nga ame kansula emaze okutuula. Ame kanso mwalimu abamu abatakala Bwakabaka kuwaddawo. Ekiwandiiko ekyo nakifuna nkinako kopi. Njijukira olunaku lwali lwa Sande nenfuna essimu okuva ew'omutaka Nadduli Kibaale. Nze nali simumanyi ku bwange naye yagamba nti yali amumanyi. Kaakati nankubira essimu ng'ava mu ofiisi y'Oweekitiibwa Katende ku Kampala Road awo ey'obwalooya. Naŋŋamba nti anneetaaga mu ofiisi eyo. Nali mmaze okulya ekyemisana nga ŋŋenda kuwujjaalako ne ŋŋenda ne ntuukayo. Oluvannyuma Oweekitiibwa Katende saamusangawo yali yeewunguddeko naye n'akomawo. Kiseera ekyo naŋŋamba Nadduli Kibaale nti yali ava ggulu nga babaddeyo mu kuteesa ku by'Obwakabaka era nti mu b'amagye nti oluvannyuma lw'ensi itaano Pulezidenti Museveni mu kiseera ekyo yali nga akkirizisizza ab'amagye bakkiriza okuzzaawo Obwakabaka kubanga baali tebakiwagira. Nti era aze n'ebbaluwa ekakasa ekyo n'aginkwasa naŋŋamba nti ngisumulule. Nsumulula ebbaasa munda nga mulimu ebbaasa entono nayo nengisumulula nengisoma ng'ewandiikiddwa essibwako omukono Pulezidenti Museveni nga bwe bakkiriziganyizza n'ab'amagye okuzzaawo Obwakabaka. Nengimuwa naŋŋamba nti gimpe kubanga nina okugitwalayo. Nengimuwa era kakasa yagitwalayo. Saddayo kukyogerako ku ekyo naye kakasa nti yagitwalayo kuba bye yali eyogera byabaawo. Akalipo nno akaali kasigaddeyo ke k'okujjulula etteeka eryali liwera obukulembeze bw'ennono mu Uganda eryali liteekeddwawo musibira mu bbwa Apollo Milton Obote. Waliwo agituwadde bagenda okutuula mu Paalamenti kubanga bwe twali eri twali tukkiriziganyiza nga ame kansula emaze okutuula. Kakyama abagema ngu petition ekitundu ekirayi bwe banaasazaamu mu constitution biki ebigenda okuddawo. Okuzibwawo kwalina okukolawo etteeka eribuzaawo erijjawo kiri ekyabujjawo era mu mateeka. Mu mwaka gw'93 olwo amateeka 2 ne gakolebwa. Etteeka erimu ery'okuzza ebintu ebyali eby'Obwakabaka n'etteeka eddala ery'okuzzaawo Obwakabaka. Ebyo oluvannyuma byeyuula ne biteekebwa mu constitution ey'e95. Mu kiseera ekyo omugenzi Oweekitiibwa Abu Mayanja ye yali minisita w'amateeka yali amanyi twali tumanyiganye. Nampita nambuulirako kintu ekyo naŋŋamba nti yalina bumanyirivu mu ekyo naye tinyinza okwaga nina obumanyirivu bwe nina olw'ebyo bye nali mpiseemu kuba ye Abu Mayanja newakuba yali munnamateeka ate omugezi ennyo naye ebiseera byonna byonna byali byabufuzi era byamateeka oba yayigendako ne mu kooti emirundi emeeka siiza gibala kuva ng'ali mu ssomero kuviira ddala mu primary ng'ali mu byabufuzi. Yalowooza nti yeetaaga okuyambwako ku ludda olumu mu bintu okubaga ng'ekyo. Nampita n'akwasa eyali omuwandiisi w'amateeka yali Munaggana twali tumweyazise ne tutuula naye tubaga amateeka ago kyenda mu etteeka ery'omusanvu n'ery'omunaana mu mwaka gw'93 ebyakwata kukuzzaawo Obwakabaka n'ebintu by'Obwakabaka.
Paalamenti ey'ekiseera ya National Resistance Council yakola ennongoosereza mu ssemateeka wa 1967 ne bajjulula akawaayiro akakugira obukulembeze bw'ennono mu Uganda. Omwaka gw'93 ebyakwata kukuzawo Obwakabaka n'ebintu by'Obwakabaka nabimukwasa kubanga nze saali mu gavumenti. Yansaba kukola ye nga yalina okusalawo. Bwe nali mukwasa alitwala butereevu mu kabineti. Luvannyuma n'akubira essimu naga kabineti eriyisiza nga n'okuteesa teriteesezzaako. Yali tunuulidde ne bagaa nti liyite. Kwega etteeka eryo ne lijja okuzza ebintu by'Obwakabaka n'okuzzaawo Obwakabaka. Obwali bumaze okuyita ng'ab'amagye ne pulezidenti bamaze okukikasa basazeewo. Tutandika okuteesa kutuzzaawo Obwakabaka era Obwakabaka ne butandikawo mu kiseera ekyo okuba nti tubuzzaawo. Olwo ne tutandika okutegeka ku Matikkira Namugalabi.